Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Agamba tyagikumiddeko ewaffe Uganda kano kalango katono nnyo katukayiseewo bannaye nga tugenda mu pulogulaamu yaffe. Mujjukire nga nti twabagamba nti Robert Kyagulanyi Bobby Wine wiiki eno yennyini agenda South Africa, ayinayo emikolo naye ate nga ayina show ziri bbiri zagenda okukola ki okuba nga aperforminga e South Africa. Naye mujjukire nti twabagamba nti ewano ewaffe Uganda tugenda kubeerayo butereevu. Sikulimba tugenda beerayo era nga tugenda kugezaako okubawa ebintu bino live stream. Tugenda gezaako ebintu ebisinga obungi tugenda gezaako kubibawa ku live mugezeeko kola ki okubiraba. So tubasaba ekintu kimu kyokka atanaba ku subscribinga yongera okusubscribinga banne kino kireme kuyitako subscribinga bannange nyiga ku kadde akubeera ng'olindiridde olwa mukaaga ne Sunday ebintu bino tugenda mbibalaga naye ng'ate tusimbula lwa kutaano. So tugenda kuba nga tubalaga buli kimu kiba kigenda mu maaso ku Robert Kyagulanyi Excellence Bobby Wine tugenda kuba nga tubibalaga wano live stream ewaffe Uganda. South Africa tugenda beerayo butereevu. So mwena abali South Africa nga mikwano gyaffe mutulinde tugenda beerayo. Nawe kennyini ali South Africa osobola okutuweereza ku ka message so ne tugezaako okusinkana eyo ne tunyumyanyumyamu ko ne tuwayawayamu naye nga ke kakalango akaliwo kati subscribinga banne mu subscribingirawo kati subscribinga osobola okuba nga olindirira ekijja kuba kyo kijja kireme kuyitako kyokya mu subscribing kati osobola n'okusubscribinga ku channel yaffe endala eyitibwa Apple TV subscribinga naye nga kikakalango akaliwo katugende mu maaso. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Kankubendala. Onalabika tukubendala ate yangambye mukubira ate najijjako kankubendala. Ate yagambye tumukubire ate ajijjeko alabika atidde. Abantu basizaako masimu. Lwaki? Hello. Jebale sebo. Kale sebo jebale. Nze bampita mukunja wa BTFM mu Endobeso wano. Sebo. Sebo. Ena mkyala wange sebo. Bamuyitani. Amuyita Lydia. Naye bangambye waliwo omwami eyakola buwunga. Ye supervisor we naye bangambye amwagala akukwana. Bakola buwunga kampuni ya buwunga sikitegeera. Kampuni ya buwunga. Kati ona ayagala mukazi wo. Ayagala mukazi wo akola ngani? Supervisor ku buwunga we bakola ku kyuma ky'obuwunga. Kyuma ky'obuwunga ye yaani omusajja? Omusajja ye bamuyita mwami Katabira. Kati gwe wakimugambako? Omukyala. Omukyala oyo sikimuyagambangako naye nawulira mu lugambo. Bakingamba mu lugambo naye omukyala nali sikimugambanga. Nakati yagenze dda ku mulimu? Yagenze okukola. Kati gwe gwani? Nze. Zampita Kiwanuka. Kale. Kakati njamu kuoyogereko onayagala okwogerako naye? Omukyala. Kale beerako. Kale se. Esimu Julia se. Beerako. Yani omusajja? Katabira. Hello? Lydia. Hello, Wange. Jebale. Nawe jebale kose. Watuuse dda ku mulimu? Iye. Yes, sebo. Kakati osobola okuddako wabbali awatali bantu nkubuulire. Iye sebo nsobola.
kale maliriza kakati Katabiro mmanyi Wange sebo Katabiro mmanyi mumanyi mbadde nakye njagala twogereko oba kiki Katabiro omwagala Katabira mpoza akola ngani awo Katabira akola nga supervisor anti kati omwagala tomwagala simwagala nga konze yagambye mwagala ngati yangambye nti mweyagala nze Katabira simwagala nga kasinikire namumuli ebinnyo namwagaza ki nedda bw'oba nga ddala omwagala beera w'amazima ombuulire simwagala nga kusebo Katabira kati nga lwakyate mwegana simwagala nga kugwe yagambye mwagala Lydia saagala onimbe Katabira omwagala tomwagala Katabira nze simwagala yegwe seba nkazakaza Katabira mwagala onkazakaza ngani onjija ku mirimu gyange badde manyi tulina bye tugenda okugirako ebitegereko onkazakaza Katabira mwagala simwagala onkazakaza ngani anti kati nze mbadde nkukubidde kugamba lwakuba kale ogambye tomwagala naye omuzira sayampadde ennamba yonkukubire nti omusajja gw'oliko buli mukazi gwabeera naye afa buli mukazi gwabeerako naye afa era gwoyinza okukiyita nti nkukangakanga yakabeera n'abakazi wabanda babameka basatu omu yali agenda ku lw'emasaka emmotoka nebakuba ebyenda byonna ne biyimansuka ne biyiika ku ndabirwamu omukazi mamanze ogambye Katabira buli mukazi gwabeera naye afa omulala yafiira mu buliri bagenda okuzuukuka ng'omusota guli awo omunene enswera nga yamuboze mulundi esatu n'afiirawo nze kasitambadde sina gye naagenze naye w'amaanyi kuba simwagalangako sina gye naagenze naye okakasa ye tebo nkubuulira mazima temwebakangako naye tebakangako naye anti kakati obuzibu genze naye w'amaanyi waliwo eddagala bwe muba mwali mwebaseeko naye ekiyinza okuwonya kubanga omulala yafiira mu kinaabiro kasitane mbadde sinnamwagala obadde tonnamwagala iye onti kati lindako nkubuulira omulala yagenda ku mukolo olwaluma ennyama bwati n'emutuga ku mukolo we yafiira ennyama yamutuga yakolola n'akola ennyama n'emutuga n'afa banange gwe sebo kale anti kati labayo gwe ekikulu gwe ogambye tomwagalangako nze namwagalako ku omulundi gwali gumu gwokka kati nange ngenda kufa bannaye nga tufudde nseddamu kwebaka naye omulundi gwali gumu gwokka era kyekyakoma sirina w'amaanyi we neeyongera naye kati obwedda nkugamba ng'ompakanya ekifi ky'ennyama kyamutuga n'akolola nga kisookayo bannange nze nkubuulira abakazi bazze bafa era kankuwe wano brother we abimanyi obulungi akunnyonnyole kati eddagala ly'olina okukola okulabika nga nawe tofa mumpe sebo Lidia byenkugamba obiwulidde ombiwulira mu bantu nga nkugambe waka Lidia nga weewaka Lidia obiwulidde njoyagala supervisor kinze nga sibategeera halo nze kiwanuka baawo bulijjo nkugamba supervisor wo omwagala ng'obyewakana obiwulidde byenkugambe waka Lidia ewange tobaako kyokima wadde kyonona ewange tobaako kyokima wange wadde kyonona owudde bijja byenkugamba ono ndaba ng'ayogera yekka kati oli yagenze dda yadduse dda nze mpuliranga nange byamugambye byatawulidde oli yapyanse dda bannange naye abakazi kiki abadde agamba tamwagala nemugamba buli oli agenda okulya ekifi ky'enkoko nekimutuga yafiira awo nze kasatu badde tetunatuuka wala